Londo munyiwenja go mfule president. Nafuka president. Tuba tugenda funa ghetto entebe. Owenda Kasero. Ngenja gebera wali. Mbawa kyakulabirako. Temubizanye bya bufuzi. Bwolondo omusiyazi. N'omuteekamu state house. Tutera okunyumya ne pastor. Omuntu eyasooka okunsinkana nkyawe pastor yali ampa obukadaago 5. Owokubiri yali ampa billion 3. Abantu bagagga mu Uganda. Gwe bakuwa mmeka? Bakuwa mmeka okuwaayo mukwano gwo, omwami wo, abamu abakyala n'ekyenda kyo osobola kisuula mu kyalo olw'omusajja gw'osanze ku kibuga. Bw'oba osobola okulyamu omwana we olukwe gwe wazaala n'omusuula mu kyalo kubanga omusajja akwanye n'agamba saagala ondeetere mwana, oyo omusajja naye osobola omulyamu olukwe. Si kumwega, si kumusula busuzi mu kyalo. Eri abakazi nga bamuteeka akaso okubulaga bigere nti yali yazaalako omulala. Ayina baayanjula ne baatayanjula. Era ono bw'aba amuleese nga badde abalwaliridde nnyo mu kyalo, baamuleeta eno amulabula kooli mpita maama wo. Kati omwana n'abeeraawo ng'amanyi ayina kwogera anti, ayina kwogera ani, olumu nekimusimatuka nawulira ng'alako esula mu nnyanja. Mami anti gye bali kati batulaba nga omwana w'omukulu yamwegaanira ddala asobole okusalako ku myaka. Kati oyo omusajja ayina omuntu bw'atyo abamufunyo bane tubeegayiridde mu abataana bafumbirwa temutoola ku baana. Oyo gwoleka ebbali gwe mukisa gwo. Ate omwana oyo akula nga akimanyi wamusidelininga. Oyo ayogera ku kyenjaga ekyo kankiveeko. Ayogera ku kyenjaga teri muntu amusinga kunywa njaga. Because bwanywa enjaga bakwata ku musajja omunywa enjaga nga mukazi bakwata ku musajja kirala. Kati sile anywa enjaga. Ate aginywa. Tu malaya. Neba bijjawa bino. Malaya kanchidemu oli mukibikirira malaya. Ani? Suzani. Kakati tosobola Suzani talina moral authority okwera ku muntu gwagamba nti osimanya akola bwati ne bwati. Nti bw'omukwasa obukulembeze? Kati ye malaya anywa enjaga. Ya ayina gundi agamba nti akulembera abakyala mu kanisa. Ng'obufumbo wabba bubbe? Ate nga atakoze bwati abbi obufumbo. Ate wala omusajja mugezi nnyo. Obufumbo abukoze atya? Obbi obufumbo? Aha. Ebirala gwo bimanyi gwogambi bw'anywa enjaga? Iye. Aginywa. Naye ate yakulembera abakyala. Era zi ice zona zona zi ice n'ebirala byonna byonna. Oyo omukyala byonna yabikoze. N'omuggo? Tato oyo muzibu nnyo. Ku muggo? Yayo ayina love eri crazy. Akola ebyekisiru. Ebyo ate abasinga kye batamanyi nti Makula teyeetiirira talina nsonyi. Bw'ajjajja lumu. Ate Makula ajja mu lumu mugunde wanga mulina oba kageze muli mu kisenge oba muli mu ng'ambe ntya muli mu ddiiro. Makula ava mu kisenge ng'ali bwereere. Suzan. Najja nateekako TV. Indabo wemwabera mu Kasino mwali akajejimu. Yali ansingako. Ate kati kakutulimba kubanga yagambye yetatya bukulu agenda kweza emyaka 39 amanjogera mwezi gwa November. Nze n'emyaka ngenda kusomeza 2 mwezi. Nze n'emyaka 9 sirimba bantu. Amanyi saga kulimba bantu. Kituufu. Era bujoji tugamba. Bagamba ngenda kweza emyaka meka? 49. 5. Ogenda weza 5. Mwezi nga 23 omwaka ogujja. Kalale yagambye agenda weza 39. Ate eri mukazi ayogera myaka gye waliwo kirabyeko wa. Gwe mpayo omukazi ngayogera emyaka ebituufu. Linda gwokakasa mu Kasino Makula yali akusinga obukulu. Yali ansinga emyaka ndozanga 5. Ndowooza oba n'okusukkawo. Leka naawe omukubye nnyo. Wakati kati obanga agamba nti alina 5 nga mwezi. Kiddemu kyogere. Kiri ku record. Nziremu kyogere. Makula yali ansinga emyaka 5 ku 8. Bali bannyoko naye olugero lwa Daniel bwe yagwa mu mpologoma. Tubuze ku mibi gwe bayita Rwagadi. Bwe munakwata Rwagadi oyo mulungi nnyo ne mumutuuza bulungi. Nakoleeta buyito bitadde mu Rwagadi. Ate kino kikugamba. Mukwate Rwagadi. Naye yabigula. Mukwate Rwagadi bulungi because wano mubayi actually ye musajja wafa akyase mukwata waliwo omusajja gwe bayita omugezi si kirungi mwogirako bamuyita Zimwe
singa zimwe abadde wali mego beta zimwe construction owali gundi ekibuli amuzika na wafeeyo omusajja omutegedo oyo bamutekako ndete gundi ya zimwe atega yomu ku basajja abayagala gundi Suzani temumutinkula kwogera byama so Suzani alinda kulwaki wachi okibuuka Suzani yagala Suzani yakalaga n'omugenzi zimwe ye musajja bamutekako akakomo genda okibuuze yayina wano omukono we wati olaka nakakomo nga bwokulaba bamutekako geji nga bagamba abaana ojja bajjayo ebiwowoolo ne bamutekako akakomo nga mugamba koma wano yali mu Sudani oti nga tamanyi ba Sudani gendo oli munnamawulire genda obulirize zimwe omugenzi zimwe sikyungi kwogera ku mugenzi neba ne mu nsonyiwe zimwe yeyagalako omugenzi zimwe yeyagala kuliriza omugenzi zimwe yeyagalako ne Makula leero nedda yali akomawa guno mukono ogulengedde nebamutekako geji olabaka nakakomo nga talina kasuka anti omuntu bw'obanga oli gundi bakuteekako akaki anti gamba laba ogenda kujjayo omuntu ndaba asasua sete nkugambye sete zebasasua tozibalina zimanya one nkugambye abali mu church si balokole teri mulokole nga yategera Katonda nga Katonda amuyambe nga yajja ayina ebizibu Mukama amutaase Mukama amuyambe Land Road manje emyezi ena kuduka manje emyezi ajawule n'osesi wa bujingo ne Suzani taliyo mulokole oyo musajja kwategera business awo atagera tekawoti waliwo kati ekisinga kyakyawo okufuna kati kino kandagule siri nabbi kanjoge ogenda kwa kibayita zisemaduuka ezigenda okubeeraawo kyakigenda vawo kankiddemu agenda gule walala teeka wabi anti gawe nayogera biri ogenda kulaba kibayita zisemaduuka ate agenda sooka kuteekawo paati emu ate nga alaga nti amaduuka ga Pentagon ga church nenga gapangisibwa agasooka zima maduuka yes amaso kwange otugoberera nze muzzukulu wa Kisolo Matinchimba tukomyewo tuddemu tunyumyemu ku byenjawulo era ndire mukwano gwammwe Musomba Sematimba katano nkwita Sematimba Peter Moses wasa Sematimba tuba tudde okubeerako naye naye ndowooza leero tumulina tugenda kubanga twogera ogamba otya yendi munange kyekiriwo gyetuli mpolampola gamba kimugana wabula oba enaku zino obeerawa oyina engeri weyanjula oba nange neyanjule bwentyo buli omu alina ate gwe ebibyo bisinga ebyange ate olwotandika okweyanjula mu bitiibwa byo no weyanjula bulungi muzzukulu waani wa Kisolo nange ndi muzzukulu wa Gabunga Sematimba Moses basebo ne banyabo muzzukulu wa Gabunga musonyiwe eddoboozi lyafuddemu era mba nakubuuza eddoboozi walikoze twabadde ne show tulina ebitala tukole gundi sekizende buwaya bya ne bansonyiwemu bakitegedde so wiiki eno ngenda kutandikirawo straight forward twasaanikiddwa amawulire ga Susan Makula mukwano gwe yali mukazi ow'omu Kasino mukyala wange yali mukyala w'omu Kasino simanyi yakuyigiriza ebintu ebyo oba wagenda mu Kasino ng'obimanyi nagenda mu Kasino gyetwesinkanira nti kyeŋŋamba nti mwenna mwali wagenda bino ebintu by'abakazi basajja ng'obitegeera oba obiyigire eyo Susan yanjigiriza omukwano Susan Makula ebyadda actually tuve mbyokusaaga Makula yanjigiriza okibayita omukwano kyeki yakuyiza omukwano nze nali amaca annanga bwe nanyonyola biki byakolanga Nasolo yantwala ku Kasino kubanga gye nalabanga Ragadi mwagendanga Kampala Kasino eri Kasino waliwo Kasino esemberedde La Bonita. Yes. Actually, the opposite. Eri wakati mugundi erya bagimanyi esemberedde La Bonita. So we nasanga Makula ate by then alinyirira nnyo nga ni musajja mulungi nga ni wakabi. Abamanyi Makula bagaye mu naye edda yali anyirira nnyo. Makula yali mukazi mulungi nnyo. Ate nga Makula manche bayita okwetega.
anti bangamba abana bomu Kasino era omulimu gwabwe mukulu kwetegera kwa simanyi batu teri muntu ayina love nga Makula ayina love ayina mukwano ngambe jasoro fakinga kagwe yakulaga ntuufu yakulaga nimbirire anze yandaga ntuufu Makula yakuyigiriza omukwano kati bikibi yakolanga ebyo byoga nti n'omwana kituufu alima amanyo omukwano Makula ye muntu era ndoza lwaki bugingo yagweddalo kino kakikunyonyola olwaleero nze mwena munenya bugingo mwena munenya bugingo temumanyi bugingo kyakola ki kati bugingo takyategeera kino kakikugamba olwaleero muganda wange omukazi bwe wakwagala ennyo n'akulaga ebintu ebimu ebyenjawulo era bino bagamba gondi mulogo bane kino kakibagambe teri ddogo olumu guba mukwano nga gwa ddala anti kwabe mutasobola okulaga ebintu batalabangako n'owunga mu Makula ye muntu ayina love eri crazy akola ebyekisiru ebyo ate abasinga kye batamanyi nti Makula teyeetiirira talina nsonyi bwajjajja lumu anti Makula ajja mu lumu mugundi wanga mwina oba kangeze aze muli mu kisenge oba mulimu ngambe ntya muli mu ddiiro Makula ava mu kisenge ng'ali bwereere Susan najja nateekako TV inabo wemwabera mu Kasino mwali akajejimu yali ansingako ate kati kakutulimba kubanga yagambye yetatya bukulu agenda kweza emyaka 39 amanyi njogera mwezi gwa November nze n'emyaka ngenda kusomeza 2 mwezi nze n'emyaka 49 sirimba bantu amanyi nze saga kulimba bantu kituufu era bujoji tugamba bagamba ngenda kweza emyaka ameka 49 5 ogenda weza 5 mwezi nga 23 omwaka ogujja kalale yagambye agenda weza 39 ateri mukazi ayogera myaka gye waliwo kirabyeko wa gwe mpayo omukazi ngayogera emyaka ebituufu linda gwokakasa mu Kasino Makula yali akusinga omukulu yali ansinga emyaka ndozanga 5 ndowooza oba n'okusukawo leka naawe omukubye nnyo wakati kati obanga agamba nti alina 5 nga nkiddemu kyogere kiri ku record nziremu kyogere Makula yali ansinga emyaka 5 ku 8 kali saa zino kitegeeza abaali Makula bwagamba nti alina emyaka simanyi 3 mwemeka nkubira amazima Makula kyogamba Makula asiba wano ali ku free okutaano wana asiba wano yes nasulamu ne wano n'okugiramu kwawo kino kakikugambe Martin Kimbowa nga wamaanyi kino kakigamba abantu mulimu abantu Katonda nga ye batonda nga bakula bulungi nzegambe n'emyaka 49 gojimpa sijikuwa naye lwakuba nti tolimba bujjo okyogera nze sirimba kuba sikweka myaka nebaza bwebaza Katonda nti akoze eki akutuusizaawo atuusiza wekola kiwembe so nze nina n'abayimbi olwaleero nga boogera emyaka nalaba abasajja abagamba simanyi gundi ati 40 gundi ati 40 simanyi 6 gyali gya music stage nga bagamba ekyabwe ayo omusajja akola ati 40 nina akasajja akakulu ke nalaba kasajja kali mu gundi kakogere kagundi kano kamayinja kakola ati 46 oba ndowooza egya music emyaka kyayina kyanjawulo timanja 46 kubanga tosobola kuŋŋamba nti manja amaze emyaka 46 bana musabo music no egiwera yali olwoli ati naye musajja wange gwenjagala ennyo Mr. Semakula yakola gundi nga bagita ati what era no yali mu 40s ati 40 nga ati 46 kati nga nze kennyini nalinga mu secondary nga ndaba nga sinakulaba because waliwo abantu abatandika amanya bali bagenda kwekwasa nti terinnya nayifuna ndi mwana muto nze nalabanga Geoffrey Utaya nalabanga Mr. Semakula nga ali wali ekajjansi ku Livono nina obujulizi nga mukulu wadda vijja jingo wayogerera firimu omanyiwa ekajjansi ku Livono ndabawo bajjanga nga bakola ne gundi ne Sebata bwe bavaawo olumu Sebata ajja n'akola because bate bakwatagana egozi etekwatagana ne Sebata naye nabalabanga fe twalinga baana bato okay Sebata abato bali naye ng'era olabanga omulaba ti mukulu ye era bwe nalaba gundi ati notyamu kati zwe mbalina emyaka 49 misa kya nze sikweka myaka gyange era kimala bwe njogera emyaka gyange abantu abamu banyiiga
omairo watu banyiga so tuze wali ku Makula otukamye mwaberanga mu Kasino kati Makula ziri ansinga obukulu kuba mu Kasino yali mukozi ate nga gwe zedajjaga obuji client yes ate mukujjawo Febe na solo yandeetangawo ate nga nina solo nalira mukulu nasola kusinga obukulu mannyo yes Febe na solo kwanga yakutwalanga mu aba basajja bamutwalanga mu Kasino nga nasolo nga benkana ne guli ne Suzani bobo bana babuki ngola bakola ki tegeza kwate Suzani kuva da yerabirira kyanjawulo tegeza Suzani asiba wano nagwamu ne wano gondi Suzani nga yerabirira nnyo kati Suzani yagambye kama kishino kakimaleyo katono ta esebo Suzani nze gambye asinga obukulu ekinene nyimyaka ngemeka ngebiri kwemeka kwesatu ekinene ngambe kinene okay anzo no gamba asinga ko maka gumusisora kuwakana na yako lachi akusinga the fact is that akusinga yes asinga yali akusinga ye okay kati tukitegere yagambye yendabe njagala tuogereko ndabyeko namwe ndabyeko ne Julie Mutesasira mwana okudde Julie onali e Canada yagambye nti waliwo omusajja yamuletera milioni eyasooka mbu yamuletera milioni ya 50 nga mbunga yagala baawukana n'ebujingo mbu nazigana mbu nawabayo omulala najja namuletera biliyoni ezi munazo nazigana gani agana Susan yagana biliyoni 3 okukyawa bujingo singo ngambye Teddy muze maybe tobitegedde bulungi obanza atabitegedde abaleta sente okwawukana ne bujingo ngani bagamba ani ayina akatambiwe kali nsoloka kuzannyira nzoza nti bamuwayiriza kozi yagambye katuwe nti kansooke mmalo kanoonya wano era bogamba Teddy kubanga obeera olina okawuliriza gweoyinza olowooza nti oba nnimba oba nti nompayiriza tubawo information entufu nange ngambe tikiyogera kiki nti mpayiriza mukyalawo kubanga gwe towayiriza mukyala wange kubanga gwe toyagala muntu awayiriza mukyalawo takyali mukyala wange yafuna gyali wamusendike wa mukwano gwe kale kireka ke kano nkafunye okasonyi omwaka akalango ekintu kye bayita embala ozeetekamu wekka ng'omuntu teri muntu atasoomozebwa kulyamu munne lukwe tutera okunyumya ne pasita omuntu eyasooka okunsisinkana nkyawe pasita yali ampa obukadde ago 5 owokubiri yali ampa biliyoni 3 abantu bagagga mu Uganda ne bwenkoma awo ndowooza mpuze Marse nakawulira mbu baali bamwe biliyoni 3 kati nebuuza bujinga amuggyako ki ekita kamuze ekibuuzo ngani agana biliyoni 3 Susan Makula bwe wandibadde ongamba Teddy nandikiriza because kino kankikubuulire muganda wange Susan tabangako nti ayagala ku bujingo tekiriyo kankiddemu Susan tewali na lunaku lumu era bwotunanago omunda Susan alina ebujingo lwakumanya byama bya bujingo ndisinga tewaliwo byamasinga yalinya dda ku kyawakati era kino kankikubuulire teri muntu alina bizibu teri muntu ali ku nkato bakita kutula ku nkato ali ku bunkenga bujingo olwani lwa Makula era Makula essaawa zinasobola okwogera byonna byayagala nga bujingo tamukoze eki nga tamwanukudde kaku example alina akatambi ke yayogedde nga akuba yabadde ayogera ku bazadde abatalabirira baana wakawuliddeko nakawulidde nkalina wano nako nsaba nkalina wano njagala nyongerezeko story eyo okabampe byenjogera tebiba kati ngenda kwogera ekigambo kyenjogera abantu bakikole ki bakipiikinge weekali wano sigamba nti oba nkajjamaya alina kwogera ani olumu nekimusima tukanawulira agalako nsula mu nnyanja akasooka omulala gabigere nti yali yazaalako omulala ayina bayanjula ne babadde babiri ne bujingo ono bw'aba amulese nga badde abalwaliridde ennyo mu kyalo
omusajja kwanya n'agamba saagala ondeetere mwana oyo omusajja naye osobola omulyamu olukwe ekyo badowooza ekyo kati muganda wange oza abantu bategedde kino kankibagambe Susan tayagalangako nze Susan gwe mmanyi gwe namanyi okuva mu kasino ebya ddala oba bansiba nga bakola ki nga bansiba njogera mazima Susan gwe manyi okuva mu kasino Susan tweyagala kituufu manyi Susan nava onagenda ku impact yava ku impact n'agenda wa Susan talina mbavu egana miliyoni 5 wadde tekisoboka neziba miliyoni 10 kati bino yabadde ategeeza ki Susan byadde ayogera kino kankibagamba abantu mwena mukitegeere waliwo kyebayita diversion kutuwugula because waliwo omuntu ayogera ekintu nga mutuufu nawe olwo yabadde atujja ku ki ku nsonga z'ekiteezi ku nsonga ez'emwanyi wulira mwanyi ku nsonga za Pentagon lwaki byonna byonna byaze ku luguundi eyo lwa mwanyi kati nebana abantu abalaba wentandika okuwa Bwino Susan sente zebamuwa wuliriza bulungi abantu bangi ogenda balaba babawadde sente ku diverting ekintu ky'emwanyi because ekintu ky'emwanyi kyatabuse Susan bw'agamba nti no miliyoni 5 n'enzigaana n'oli najja ne biliyoni 3 nazo n'enzigaana abaako n'obubaka bwasindike wa Bujingo oba abayagala ezisukka mu biliyoni 3 ng'alinga mugana nti bw'otampa zisukka mu 3 oba bw'otampa sente kuba ng'anye sente ku lulwo kati bere ebintu bibiri one Susan omulaba ennyumba y'egundo giraba ena mayumba Bujingo teginako yadde omukono ate nga ya Bujingo siye kubanga ojiga kigambo kyekugambye nenkugamba nti Susan jukale Susan ye muntu abeera wantu wabala ate teni muntu mugezi ga Susan olaba uliza olya ywadde bagira ebyazuula ne Haji bw'onomaliza obiteegera obulungi ogenda kuteegera ekituufu lwakuba sagala byogerako kubireetera gundi naye Susan and by the way Katonda tali yanguzi ojoga nayogera ekiga nti Susan tasobola kufuna lubuto kijuka kyenayogera wakitugamba sakyogera bakyogera ekyo gwe bwebuze lwaki nafuna natya gatisegamba gatisegamba nti otasobola kufuna lubuto nga tosula naye yes gosana unava kuki era banakyo by the way wampakanya nnyo era oyina wewatuuka noŋŋamba ha nze nali ntidde nga tugenda watya noŋŋamba Sematimba tuswala omukazi bwafuna negwaba nedda tagenda dufuna because nali nkimanyi nze natyamu ng'omuntu teri mukazi wa Kasino kankiddemu ogwokubiri abakasino banansonyiwa naddala kugonda ogwemmanyi Susan tasobola kufuna lubuto yazaala omwana omu era wagenda okuba naye abanyega mu nyiga enjogera mazima wamukolimira bukolimizi saakolima nina ekigambo kyetyo okwogera ku kamera wano omuntu taba na bulamu bw'aba yakukyawa obulamu tebweyongerayo asi kukyawa abantu bangi bakyaye abantu ne bazaala oba otegekingesako okugamba ne bazaala ne babeera n'abantu Susan tewali lunaku na lumu lwaligenda funa lubuto era omuntu yena wuliriza era Bujingo yaggwamu dda amaanyi teri muntu kyava luli akaaba amaziga ndala kulaba ku baana kugamba olwaleero Katonda golaba ono muzibu anti addamu essala z'abantu olwali tulaba nti Susan ali ne Bujingo Bujingo gambye essala talina Susan alina kiri kifaananyi bw'otunuulira statement ezo neŋŋana miliyoni 5 neŋŋana biliyoni 3 tuzigatte nebiri bye yagamba mu nenkwata emmotoka nengizayo si muntu ayagala ebintu teri bintu bimalamu kati teri muntu ayagala bintu nga Susan ani nga yakwata product kati ngamba y'omuntu yena yali mu Kasino baddange ekyo kyebayita Kasino okimanyi gambling si yabeerayo zaala owamalayo obuli mu Kasino bw'owamalayo obuli modernized tosobola kuba mu Kasino ng'oli mu mativu tekisoboka buli aliyo mu kyankalamu tekisoboka era kino kakikugambe kimbowa omukazi era bwakugambanga nti nkola mu Kasino kola booti mulekere abakazi uliza biri ebintu bibiri kola booti either guma muli sente za Kasino
Owamalayo buli mu kasino buli modernized. Naye omukazi batukira okuzzayo emmotoka nazaayo ebyapa watuwa obujulizi buli wa aliwa gye yazaayo ate jjukira ne mu kasino tebaamulyanga nga bwe yagala aliwa tojjukira pasita nga mubuuza nti mu kasino baali bannyoko nayita olugero lwa Daniel bwe yagwa tubuze ku mimi gwe bayita Rwagadi bwe munakwata Rwagadi oyo bulungi nnyo ne mumutuuza bulungi nako oleeta bwino obitaddemu ne Rwagadi ate kino kikugamba mukwate Rwagadi naye yabigula mukwate Rwagadi bulungi because wano mubayi actually ye musajja wafa akyasi mukwate waliwo omusajja gwe bayita omugezi si kirungi mwogerako bamuyita Zimwe singa Zimwe abadde waali Mego bayita Zimwe construction owali gundi ekibuli amuzika nawafeeyo omusajja omutegedde oyo bamuteekako ndete gundi ya Zimwe ate y'omu ku basajja abayagala gundi Suzani temutinkula kwogera byama so alinda ku lwaki okibuuka Suzani yagala n'omugenzi Zimwe ye musajja bamuteekako akakomo genda okibuuze yayina wano omukono we wati olaka nakakomo nga bwokulaba bamuteekako geegi nga bagamba abaana ojja bajjayo ebiwowoolo ne bamuteekako akakomo nga mugamba koma wano yali mu Sudani nga tamanyi ba Sudani genda oli munnamawulire genda obulirize Zimwe omugenzi Zimwe si kirungi kwogera ku mugenzi neba ne mu nsonyiwe Zimwe yeyagalako omugenzi Zimwe yeyagala kuliriza omugenzi Zimwe yeyagalako ne Makula leero nedda yali akomawa guno mukono ogulengedde nebamuteekako geegi olabaka nakakomo nga talina kasuka anti omuntu bw'obanga oli gundi bakuteekako akaki anti gamba laba ogenda kujjayo omuntu n'abaana bakuteekako akakomo ebagamba kati kati oŋŋambye abaana bakasino tebawulira waŋŋamba abaana bakasino tebalina kye bawulira abaana bakasino abaana batenda Zimwe genda obuze Rwagadi kati naye bw'otunulira badde nkusaba noonyako kwe bayita Rwagadi nja munoonya naye bw'otunulira Makula tomulaba mu busobozi bugaana biliyoni 3 ne weziba miliyoni 8 tasazigaana biliyoni 3 sobola kukola ki mu Uganda kati kubuza ekibuzo kyogamba Susan ayagala Makula ayagala Bujingo ate ali wani obeera wotayagala emyaka gyonna egyo naye kimba oli mwana muto anze gwonyumiza kati abantu bangi bali mu bufumbo abakazi boona baabo nga bali mufumbo naye nga abasajja bali nabo tebabaagala aye kati gwe weeweera okiprovinga otya bwe kiri kino nze akikugamba nze Makula gwe mmanyi nze njogera ku muntu gwenkola ki gwomanyi naye n'abalala benkola ki bemmanyi abatali mugundi naye nga bali mu bufumbo nga tebaagala basajja babaagalako kaki sente and baga mulaba mukyala be byazuula ne gundi kesi nyingi zikyajja ezifaananiza bwe zityo kimbosa okwanga omukazi gw'oli naye sazo nga takwagala gwobula nga alina kyakukola ki gwokimanyi nti abakazi bangi asobola okwagala omusajja watukaga yagenze bintu byangu nnyo muyimbi si muyimbi yagenze okukebera abaana be ku DNA ng'abaana abakulu babadde awerera nga si baana be yafunyemu abaana 2 ku baana 7 yafunye abaana bameka 2 bangi nekale kati ku kesi ng'eyawalukagga oyinza obutagigenda nnyo kubanga naye kati era alina amaka g'abantu gy'alina abaana mu nkola yaabwe yabayimbi wuliriza era osookola nga si babe kino kakikugamba olwaleero kankikubulya muto wange omukazi asobola okulaga ngoloza nti akwagala nnyo akwagala ku lwaffe mu gyokola ki gyolina ngano kimba omwagala ti ngenda mubalako okulinya ku ddala lino ngenda ku example ntono tonde televiziyo zena abayimbi olwaliro bemmanyi anga abakyala nga bamanagers kati nina ne manager akaaba esaze bwentali kukunyumiza ku manager akaaba esawa manager omuyimbi omu nga manager esaze bwatanywa butwa nga manager musajja yenga musajja omuyimbi mukyala bwe yafunye omusajja omulala nga yaloza yali amwagala ng'omukyala mweru nga tamwagala nga tamwagala omuyimbi mukyala mweru wuliriza nga tamwagala nga manager ambala besibo n'akola byonna bye yakola byonna nga siga nti amwagala amagalako okumufunira feemu
bwe yamaze ofuna fame namusulawo. Susan yagambye oba yadde alomba Bobi Wine yagambye nti eggwanga lino bw'olikwata n'oliwo omuyaga oba ozimbye gete endala mu State House bw'olikwata n'oliwa omusiyazi oba opromotize busiyazi mu ggwanga Uganda tutandikire ku ekyo. Kale nkubuza ekibuuzo omuyaga ne malaya ani asinga? Byonna bibi naye omuyaga asobola anti ebibi babyenkana. No, ngaba bakubye eggulu. Ngamba kati sawa. Mu mbeera eriwo omuyaga ne malaya ani asinga? Ngenda kubuuza ebibuuzo bibiri. Wuliriza, ngenda kubuuza ebibuuzo bibiri. Male njogere bye njogera. Omuyaga ne malaya ani asinga okuba ki? Ekisinga okuba ekibye okuba omubi. Omuyaga ne malaya ani asinga okuba omubi? Bw'okomparinga emirimu egyo nti omuyaga asobola n'okunywera enjaga yawe n'ataba waafaayo. Naye wabwa malaya olina kwekoka bwekwesi. Malaya kyeka kibimukko kizito. Omuyaga n'omusiyazi ani asinga? Omusiyazi mubi nnyo. Kajino kankikubula olwaleero. Omuyaga ne komando. Kati kino kankyogera olwaleero. Oba bantwale. Nze mbali n'abasajja n'emikwano gyange mbala banywa enjaga. Ne mu kunywa enjaga ne bemanyi nga banywa enjaga ate bw'ajja kuma okunywa enjaga ate muntu mulungi. Yabo bangi. N'osangayo omuntu ng'anywa enjaga ninga tayagala mukazi mukola ki? Musemberera. Naye kubanda abasajja abanne bakyaliibe. Wabeera ng'ali hayi. Ayaga kubanda bakyaliibe bagikole ki? Banyumyemu. Nalaga n'omukwano ku kyalo. Naye bamalaya munanyi bujja munansonyiwa omuntu enanga malaya Kimbowa nkubuzayo ekibuuzo okusanga mukyala wo gw'oyagala oba girlfriend wo gw'oyagala ng'anywa enjaga oba ng'ayeeze kyekyowulira. Kimbowa n'osanga mukyala wo nga badde omusanga ng'anywa enjaga ate nosobola n'okwesanga wamusanga aginywako naye saago n'okusanga omukyala n'omusanga nga alina omuvubuka gw'ayagala ate n'obasanga n'obasanga. Waakiri ow'enjaga mwogerezeganya n'atereera. Kino kankikugambe Susan talina moral authority. Abasere bagamba talina hadithi. Abasiraamu tagibwako hadithi okwogera ku kintu kye bayita omukulembeze because Susan tasobola kuba mukulembeze. One, Susan anywa enjaga. Waliwo asinga okunywa enjaga nga Susan? Susan anywa enjaga takyogerangako. Katuva ku kyogerako yali mu kasino. Waliwo omuntu abeera mu kasino nga tanywa njaga. Sola obaayo gwe nga wuliriza bino njogera bye mmanyi. Susan y'omu lwaki yayamba Grace Khan? Kati leero kankiddemu kikugambe Grace Khan anywa enjaga. Ensi yonna ekimanyi. Ensi yonna ekimanyi. Yakwata omwana wa Susan wa Grace Khan ne byonna bye yakolanga because munywa njaga munne. Oba yabikola ng'omuntu ayamba? Si kuyamba. Oli wakuza nti mukyaki temulimu bayitaga kuyambibwa. Okategedde. Nze ng'amanyi yakwata because Susan ani Grace Khan yakwatanga tonjogeza ebintu. Kati oyo ayogera ku kyenjaga ekyo kankiveeko. Ayogera ku kyenjaga teri muntu amusinga kunywa njaga. Because bwanywa enjaga bakwata ku musajja omunywa enjaga nga mukazi bakwata ku musajja kirala. Kati Susan anywa enjaga. Ate aginywa. Tu malaya. Naye babijjawo bino. Malaya kankiddemu oli mukibikirira malaya. Ani? Susan. Kakati tosobola Susan talina moral authority okwogera ku muntu gw'agamba nti osimanya akola bw'ati ne bw'ati. Nti bw'omukwasa obukulembeze? Kati ye malaya anywa enjaga. Ya ayina gundi agamba nti akulembera abakyala mu kanisa. Ng'obufumbo wabba bubbe? Ate nga atakoze bw'ati abbi obufumbo. Ate bw'abala omusajja mugezi nnyo. Obufumbo abukoze atya? Obbi obufumbo? Ebiragwa bimanyi gogambye bw'anywa enjaga. Aginywa. Naye ate yakulembera abakyala. Era ze ice zona zona ze ice n'ebirala byonna byonna. Oyo omukyala byonna yabikoze. N'omuggo? Ate oyo muzibu nnyo. Ku muggo? Yayogera ekigambo ate nga kituufu yagendanga ku stick out ng'agenda n'omwana ng'atamidde. Bebe kulu najja takyogerangako tugende ku record. Ng'ate kyayogera kituufu.
yabeeranga ku stick out wali ewandegeya wali ng'ogenda wali ku gundi wali ku stick out wali bala bagiyitanga stick out nga Susan Makula wabeera g'ovaako omukazi agenda mu bbaala n'agenda n'omwana n'ayenda n'okwenda ne bamutwala mu ttooyi nakomeko abibakoze ng'omwana mutadde mu katebe temunjogeza bintu so oyo omukazi talina kye bayita moral authority okuva ku musajja gwe bayita Bobi Wine ngamba Bobi Wine yes bagamba nga simanyi munywanjaga yes ngambayo kuba badde batanywanjaga wuliriza tugende mpola gwe bagamba munywanjaga mpayo date wa Bobi Wine kale paine biba bisatu kwedate wagundi wa Susan ndeto bya munywanjaga ebya Bobi Wine bwe wamukwata ng'ayenze gundi ne bamukwata nga alina egundi jazadde bali akoze bwati abbi omukazi wa munne nabbana omukazi wa munne nakola bwati Bobi Wine omunyugwe wenjaga ye musajja olwaleero na buli omu fena abayina amaka tulabira ku Bobi Wine ng'ambayo esaazi lwosooka okulabira ku munyuki oye musajja ayina amaka buli omu ng'agamba osanga n'omukazi n'akugamba njagala nga Bobi Wine bw'ayagala mukazi we njagala nfaako nga Bobi Wine bw'afa ku mukyala we Babi kati saa zino osobola okugamba nti njagala nga Susan bw'ayagala bugingo oba njagala nga bugingo bw'ayagala Susan nga kitya bugingo ayagala atya Susan nga yereka omukazi atalina kye yamukola bwe yatoba naye mu mbeera omusajja alinga atunda wali mu bubuulo obutale bw'obubuulo nkugambye yali atunda ngoye abasajja abatunda engoye abagundi bagunya enkwawo bagunya akama jukira oyogera nnyo nga n'okunaba kutono abaako oyo okunaba kitono naye omukazi n'aguma tedi nagamba kisajja kyange tekinaaba kankigumire agwamanya abakazi batugumidde olumu tulema okunaaba naga kisajja kyange olumu ngaayagala onaabe nga buli awo aga nebbebi nakugamba oba nkunaazeeko kumba alabira ekivundu kikoze eki kisukulumye Susan abikola gwama kyekitegeeza so Bobi Wine okuba okunywa enjagaano okuba omusiyazi yekyo bakijjawa bamuteekako ekintu Bobi Wine mutaddeko ebintu bingi bamuteekako ekyobusiyazi kyagaana okukwata kati waliwo abasinga okusiyaga abasajja bali mu NRM waliwo abasinga okusiyaga bana bameka bavudde mu makomera nga bagamba bansiyaga bana bameka olina jana ne batulaga n'obujulizi ku butambi kiri ku record ng'abaana bagamba bansiyaga mbuzanga bali aba basiyaga ng'abaana abasiyaga kiri ku record tujjeyo naye yajuzi nga bagamba Nambozi yabyetako ne ku floor ya parliament abasibe nga bakomplaininga nti mu komederi y'agasirikale agabasiyaga oba agasirikale bagasiyaga naabwe ne babasiyaga ababasiyaga abasirikale baani ba Bobi Wine abasirikale ate ayina abasirikale buno basirikale baani ba government so bugingo ne mukazi we tebalina moral authority kwogera ku Bobi Wine tebayinaako yadde n'omuli n'ogu because and by the way bugingo talina nakwogera mu community ekisooka nyini nkugambye yakyasinza okuwemula ye musajja akyasinza obwenzi kubanga tulina n'omunyarwanda obimanyi ono omupya tumuyina gyali gye twamuteeka era buno obukya buziba tugenda kutegeera kwe bayita bugingo ate Susan ta disappointing ajja bituwa byonna mwamusindika busindisa ali ku mulimo linda bamunyiizeeko Susan wange omanyi gwe naninga naye nenge gyogeramu olinga Susan agala omweddiza oba okyamwagala si kyamwagala oba okyamwagala mwogere sisobola erya gye akasente muddemu muti sisobola Susan akutta utya tomanyi Susan nze byekugamba nobimanyi so kati ekyokugira ekyakyagulanya omwogerako nti munywanjaga simanyi museyazi biki baba banyumyamu kibozibozi ezo propaganda bamuteekako kintu omuseyazi awasa anyway tukireko ekyo museyazi awasa omukyala Bobi Wine gwe bagamba
nkubuza ekibuuzo ng'ambako omuntu bwe bali bagambe nti yali noono n'amukola bw'ati ne bamekanaga ne bannaddiini bameka abannaddiini bameka bakimuteekako naye ng'ambaayo nti Bobi Wine nali naye n'ankola bw'ati ne bw'ati bayize teri yali avuddeyo ali luddawa okimanyi ndi naye bannaddiini bameka bayitirivu oba bituufu oba si bituufu ne bagenda mu kooti ne baba si bituufu naye teri n'omu yalaga nti Bobi Wine yankola bw'ati mpaayo oba Nubian yankola bw'ati mpaayo bompaayo omuntu omu bw'ati eyali avuddeyo n'agamba bannange kato anti gavumenti enene kye bayita propaganda mpaayo kyekyo kyagaana oli ave yalumirize Bobi Wine mpaayo omu eyagezaako agambe kato abakavini kanja boogera byonna nebibogera yes gavumenti yabasasula n'ebirala byonna mpaayo omuntu omu aveeyo agambe bwe nalinga ne Bobi tugenda gundi tye endoka nga ampeeweeta olugalo mpaayo tetumulabangako nanti tebamuleetanga kati bameka we baleese omuli Eddie Kenzo omuli gundi Jose Chameleone abasajja bavudde nga boogera bibogera bagundi Papa Sidi n'abalala gavana AC n'abalala olwo n'abakyala bavuddeyo uliriza byesijjagamba nti simanyi oba bituufu kati mpaayo Bobi Wine ng'oli agamba nti ng'oli agamba kale nga bakola propaganda kale ng'oli agamba bwe nali nsomedde Bobi Wine yampeweeta akakongovule Susan ne Bugingo nabo bali ku agenda ekuba Bobi Wine baba kwasa omulimu ogwo anti kakati kino kankikugambe nayogera ekigambo kino kankiddemu abantu abali mu kyaki ya Bugingo si ndiga gadi majega mapangisa namiya mbuzi ate sina mbuzi kwabe bapangisa kwabe babasasula bali ku mulimu kubanga tosobola kubanga oyina endiga noyogera byogera nowemula abantu noyogera ku bubina gw'omu ayogedde ku bubina gw'avuma abasumba bano bobayita simanyi eki simanyi ayinenge gyabadde abayita simanyi abadde abayita waliwo kavidiyo ke nalaba mbo weegundi embuzi yeegundi simanyi embuzi simanyi biki naye ndala ng'oli musumba Bayibuli egamba nti oli kye bayita okusonyiwa mpayo omuntu Bugingo yali asonyiye okusonyiwa kutyanga ani yamunyiiza alyoka amusonyiwa anti kikyengezako ogamba kale ye nga bagamba nti bamunyiiza kale n'agamba nti baneki bano bankola bwe bati ndi bwe bati nabakola ki nabasonyiwa nabivaako nabireka biraba bulabi mukama kanwanire bampeeyo bampeeyo Bugingo ye musajja y'omu musumba asumba banuupu asumba because kimanyi kubasumba osumba banuupu nosumba ba NRM n'aba UPC n'aba FDC n'abatane bagwa naye ye yakulaga nti asumba ba NRM bwekyogamba NRM yesaba mu kyaki alimu amagezi akoleki so egrupu y'abasumba abaweebwe mulimu kuba Kyagulanyi naye mwali yabakulembera si mwali yabakulembera Bugingo era asasulwa anyway nakino kijja gy'oli Susan Makula obuyinza abujjawa oba ki ekimulowooza okuba nti abalabe ba Bugingo naye balabe be oba nti Bugingo kyakoze naye abalina okukikola nkubuzeeyo ekibuuzo Susan ebbaga lino lyabadde ayogera adde nga tayogera ku kibayita ebyobufuzi lwaki akyogerako essaawa ze anti simanyi yasasuddwa Susan byonna abadde ajjanga kola ne byakola byonna and by the way ye muntu omu abadde yes akola ebintu by'ekisiru naye adde yereservinga mu bintu bya politics awemula n'akola nga senga n'ebirala byonna politics abadde tamukola ki ate tabigenda nnyo yasasuddwa ate mu kusasulwa kukuba kintu ky'emmwanyi kati kakubikula amaaso basasuddwa ssente kuba kintu ky'emmwanyi Susan naye musumba nagamba abantu Susan si musumba ate akola ki ku kituuti anti kugambye oli asasulwa sente kugambye
sede zibasasula tozibalina zimanya. One, nkugambye abali mu church si balokole. Teri mulokole nga yategera Katonda, nga Katonda amuyambe, nga yajja ina ebizibu, Mukama amutaase, Mukama amuyambe, Land Road manje emyezi ena, kuduka manje emyezi, ajawule n'osesi wa Bujingo ne Susan, taliyo mulokole. Taliyo. Kankulaga omulokole mutuufu. Omusajja gwe bayita Serwadda. Walabika video ke akateka mu video bungi bazakola. Walabe nga ajja ayogera ku kibayite mwanyi. Omulindi meja azayogera ku kibayita corruption. Mbayo video munga Bujingo ayogera ku corruption. Nenkubuza ekibuuzo, corruption tali mu Uganda. Mbayo video nga Bujingo ajogerako. Mbayo video emu nga Bujingo akondemi nchogere ntya nga akomerera abantu oba avumirira aba bakoli mutebe kisiru mu government nadaba ministers bampeyo mpayo ka video kamu bokampa bwe kati ne bana batulaba mumpayo ka video kamu nga Bujingo akomerera nga akomerera oba nga ayogera kwebyo biruma abantu ba wansi benye ate bakola ki basumba mpayo video ezo banga teriyo. So tunatera okubanga tuwunzika obanga tuwumba wumba. Bw'otunuulira mu bye bakola byonna ekyaki egenda mu maaso waliwo yangamye ndi kyaki abantu bakendedde. Naye ne nganze ndudde okusaba sikyamanyi nze kasayagira ne nvaayo ku kyaki. Kyaki yakendera dda. Tekyaliyo bantu. Oba kino kakikugamba olwaleero. Nakyogera luli. Ate nno bwe njogera ebintu nayogera ku kintu ky'olubuto lwa teri ne bawakana. Otolwani? Sorry, olwa Susan. Okufuna olubuto. Nti tagenda kola kulufuna. Nawe nyini walimu abawakana. Nze nkyawakana nakati. Okay. Terwalabika. Nze omukuba avaani bagamba nti Pentagon tekola ki? Pentagon tejjazimbwa. Kizimbibwa wa? Awo balina ekazi 8. Yuzi yagaba balina ekazi 8 ettaka liri fatayiro. N'atugamba nti omusajja asula n'omukazi tomubuuza nti munaazaala kubanga ababa awenzo tekawo kyakyawo bw'amanyi omusajja bw'ategera bizinesi awo ate agateekawo ki waliwo kati ekisinga kyakyawo okufuna kati kino kandagule siri nabbi kanjoge ogenda kuba kibayita zisemaduuka ezigenda okubeera awo kyaki agenda vaawo kankiddemu agenda gule walala teekawabi anti gawe nayogera biri ogenda kuba kibayita zisemaduuka ate agenda sooka kuteekawo paati emu ate nga laga nti amaduuka ga Pentagon ga church nenga gapangisibwa agasooka zimba maduuka. Yes. nga bagamba nti amaduuka a project ya church then amala naye ngakola ki nga muva mu sente kino kankikubuulire naye kino kankireke madegenda kulere kiri masengere kankireke Pentagon si yakubaawo tegenda kubaawo kati agenda tuwamu kyekisagoni tewali era agenda kujja nga agirya mpola oba sente zakende abantu tebakyaleta bulungi nga baliwuldawo abantu talina bantu kwanza ngamba ate abaliyo basasula kugambye basasulwa kakati tebakyalina senze babawa abasinga bagenze ne mulimu abajjanga bo baze kusaba ate wali mulimu abajjanga baze kusaba tebaliyo yes tebaliyo kankiddemu teri muntu azze kusaba wa Bujingo abantu abatuufu baave wa Bujingo okuva lweva ku tedi abantu abatuufu baava wa Bujingo basigala kumulaba koza lwakyalemera ku kire kigamba musimanyi gundi yagamba bwati ti abantu tebaliyo olabe kya Segenya kyeyogedde Segenya agendanga aba updates sema tewali bantu sema tewali wali kati webuuza gwe omusumba lwaki odda mu bintu bwebityo nakola kalala nolaba abasumba abagamba enguli zeeyawule bana balabadde eno byonna obadde obiraba buuza ekibuuzo waliwo abantu tebaliwo kugambe basasulwa tewali muntu ali wa Bujingo omulokole taliyo bwoba oyagala omulokole genda omusange wa Serwadda genda omusange wa Kayanja ebyaddala omulokole aze okusaba nga aze kusaba genuinely
ngazo okunoonya Katonda kati ababaliyo babakimye kyebiri oyagala mulokole genda ku Prayer Mountain Seguku ogenda balaba abalokole ababaliyo babakimye kyebiri oyagala mulokole genda kugambya ebigambo bino wangamba nti ababaliyo babakimye kyebiri kyabwe nkwambye era obatulira mpayo omuntu gali wa bugingo ng'alabika bulungi bona bwayoya ate ekyo kyogera kituufu kyaki inaldo okola mpayo omuntu wa bugingo nga musajja oba nga mukyala amazima era abaliwo nabo nabo abaliwo bebana bano bakolagana bali mu zigundi zino naye bano abasigadde bano bantu ba bulijjo ogenda nakozanga babatodde abasenga bali bonna basirikale naye ayinza oba nga ye audience bwetyo nga be bantu beyazimba ye nga yafuna abasirikale no bano abantu abali mu kyakya basiiwuufu nga bwe bato kuba kyakyo kyamazima si abamu bantu b'amaanyi bugingo nga gomanyi asooka n'abasiiwufu oli yajjanga mulokole omutuufu yajjanga alesa omuntu mukali kyadde omuwuliza eyaleeta omutwalo yalesa omutwalo leeta omutwalo n'amugamba bulaza amugamba bulaza sooka ogire ng'olinako mukyala wa Richard omuwuliza Richard ennaku gyalina ntogimanyi nagimanya Richard ono sijja kuswaza yaga sigenda kuswaza baswaza oli tujja kudda musumba sibula abantu basebo ne banyamuka mbasibule naye nga mwebale nnyo okubanga mulaba channel yaffe Chibo Updates anyo okubuuzaako Rebecca e Canada mwebale nnyo okubanga olaba atyatubeerako nnyo birungi nkubuuzaako buuzaako miri abali e Canada mbuuza ab'e Canada mukono gyaffe n'abalala mwena programu yaffe abali mu America abali abantu baffe abali e Saudi Arabia abali e Dubai n'abalawona Dr. Senjobe owa Beef Organic agamba gendayo gwalina okusomozebwa okw'enjawulo mu ndwadde ezisumbuwa obulamu bw'omuntu ulcers, prostate cancer, fibroids bakyala bagenda mu nsonga n'olwayo n'olumizibwa nnyonnyo simanyi tolina tulo webakate n'oyitawo buyisi ebintu ng'ebyo genda wali ku Beef Organic Emengo okulina n'amasengere ajja kubanga akuwa obujjanjabi obulungi nnyo bakozesa abasawo abazungu bayita medical doctors ne bakwekebejja olumala okutegeera obulwadde obadde bukusumbwa na biki bwobadde olujjanjaba olwo ne baka bakuwa eddagala ettuufu kw'osobola okubanga ate otambulira mpaka lw'ogenda mu maaso n'okubanga owona sukaali simanyi kiraasi B kiraasi A byonna ajja kubanga akuwa eddagala akakkane bulungi ate n'okuwona owone bagambye tunegwanga nona gyali Masaka gyali Mbalala gyali ab'Ekayunga mubadde mumunoonya Ekayunga ali awo opposite Katikomu Hotel oba okulinana Katikomu ate Lugazi ali okulina na Habusa Bank Ejinja ali mu katale awo n'ebintu ebirala akyajja yonna agenda kubanga abunayo gendayo osobola okubanga ate akujjanjaba n'omufuka ku buliri n'omwana yalemeramu okufuka ku buliri afuse ku buliri emyaka gyonna n'abakulu munamwe mufuka ku buliri ojja kubanga ate akuyambako so kubanga oba ofune eddagala era owone bano sifuna mbuto oyinza obanga homoni zo zaagana okubalansinga ajja kufuna eddagala erijja okuyamba okubalansinga homoni zo nammwe abasajja abatatambula bulungi mu nsonga z'ekisenga ajja kubanga akuyamba osobola okubanga ebintu bikutereerera bulungi bibeere talatibu nnyo bangambye Sasha Mayanja yakomyewo bwekyeyo kyamwokyeza nabadde naye mwali kituufu mwali nasho gye nabaddeko naye Sasha nga pafominga ng'atuddeko mutuuzi nga pafominga yakomyewo kyekibakuba ne badda naye n'amawulire agava e Canada tujja kujja tugabawuli ono omukazi omunene akabina naye yagenda yamala ebinaku nadda anti e Canada wali kozi ne Mayanja naye yagenda ebweru naye nadda era nadda station agenda yasooka London station yasooka London n'akurosinga nadda e Canada yamaliza ali Kampala nja kunyiga story ye Canada ojja kutya kyekiri Canada babakozesa biki batasobola ate nga tisigamba nti bino nedda nempozi ya Stasha yazzayo wasakyewa bwakomyewo wana nasobola yazze wani ali aku street ayinawo omwami gwe mmanyi omwana oteyewumusa banna ayinawo omulala gwe mmanyi kale empozi ya Stasha Mayanja okyeyo okumusala n'akomawo e Kampala tugenda kugyeta ng'eri full packed yafunye ne management empya ate agenda kudawa kuyimba ekala tagenda kuddayo nkugambe tugenda bibawa gundi eddako ngenda bawa emboozi ya Stasha Mayanja ate entuufu